Yes Faadi TV ujimbaniriza kade kano mwasibye mutya muri mutya KB TV ujikara TV Uganda na Faadi Yugi News zona YouTube channel zange muzi following temujja kubanga mwejjusa mbagama nti mwabali nnyo kubanga mu following gwa subscribing kyamanyi wakola gwatina kubanga subscribing ngenda kusaba subscribing onyige ne kale amaziga Sheikh Omar akyaliyo mu komera ebintu byatabukira ddala ate ebintu byongedde okubanga bitabuka omusango gwaliko munene. Segenya Muhammad yamuvumanga ng'alaganga Segenya tagenda kuwona era ng'ono yagamba nga Segenya olina okubanga onetunda ekisika onetondera osokubanga owona. Sheikh Omar yagala okwefuula Katonda abasinga bagamba Katonda ali mu kumubonereza agezako kumulaga nti munange nze Katonda muba Katonda bonna era nze nnyini nsi. Sheikh Omar yagezako kubanga alaga nti munange ye n'ensi agifuga era asokulagira omuntu okufa n'afa naye ng'ategeka Katonda ya controlling obulamu bwaffe ffenna gw'omuntu obuntu tosa controlling bulamu bwa muntu kiva n'abasawo oluusi bw'aba akujjanjaba aba akugamba nti nno katusabe Katonda atukwasaganyizeeko kiba kitegeeza nti omulwadde tobeerawo ng'omuntu te mu ddwaliro n'agaana okuwona n'ovuma abasawo bo baliwo okujjanjaba Katonda n'ayongereza okwo bo bakola ekituufu bw'awona omanya kikutteyo bw'atawona manya kigaanye. Sheikh Omar yagezako kubanga alaga nti ye muntu w'amaanyi era muntu ye akompitinga ne Katonda kati saaza ebintu byamutabuseeko abasajja baamukaba baamutwala omusango gwaliko musango munene nnyo musango agezako kubanga akwata omwana kugamba ebintu bye byamutabukira dda a situation kusaidia ya Sheikh Omar yatanguka dda yafuukuuka dda era mumusabire kubanga omusango gwaliko musango munene nnyo asooka okumalayo emyaka n'emyaka mu kkomera eyo olw'ensonga nti ne kkooti naba kubanga kwegamba efuna obujulizi obulungi kituufu ayinza kuba alinawo obujulizi naye sirowooza kkooti buyinza obutagimala egamba ekyetagayo obujulizi butono nnyo ono akole ki asalibwe emyaka naye ng'ajjukira ebbanga lyamazeyo ggwanvu mu kkomera tebanawana kumusalira tebeezaamu obujulizi obunajja nga bulaga nti omusango musinga ate batandikiraawo okukola ki okugamba bamusalire ebbanga eddala kyokka lino lyamazeeyo akadde kano baba tebalibala kaakati nno ogenda kumpulirira ebintu byatabuka ebintu byamufuukukako ebintu byatanguukira ddala Sheikh Omar ebintu byatabukira ddala. Ngenda kusaba osubscribing onyige ne ku kade mbagala nnyo mwena era mbeebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugifollowinga bagiyita Faadi TV UG emyezi gyamazeeyo emyezi mingi naye ng'abasinga bagamba nti Katonda talyanguzi Katonda essanza tagezako kubanga abonereza Sheikh Omar olw'okusekerera nga Segenya Muhammad n'okumugamba nti agenda kufa essaawa yonna. Sheikh Omar yayogera ebintu bingi nnyo Segenya Muhammad nga mulwadde kyokka essaaza okumanya ng'ensi eno ekyuka era nze neewuunya abantu abatakkiriza nti ensi esobola okukyuka yonna gy'oli kakkana salapulesa ensi esobola okukyuka essaawa yonna naawe n'okyewuunya. Sheikh Omar yasekeranga Segenya Muhammad ng'ali mu ddwaliro musajja wattu ng'alabika bubi nga yenna akozze ne Segenya Muhammad saazi nazeemu okuba ng'anyirira ne kakala ke katandise okukomawo n'ettama lye yali alina litandise okudda mpolampola ali bulungi eyamwogerera ng'ali mu mbuzi ekogga. Abasinga balowooza nti Sheikh Omar nti ayinza okuba alina akasenga ak'enjawulo nti ye tasobola kusema nti bikitwala tugende kkomera liba kkomera lijja okumufumba ajja agenda okudda nga namwe temukkiriza nti Sheikh Omar ekkomera liba kkomera jjukira obeera muli eri munda teweetaaya nga obadde weetaaya n'ebyobadde oli ewuwo simanyanga nze nnywa mata simanyanga ndya magi eri tebiriiyo kaba kawunga kaba kawunga abaana ku ssomero bakayitanga goso egoso akawunga baliyita goso ku ssomero liba goso we kaba kawunga we liba goso oba gwani
liba kkomera ozannya gwe n'okuzannya katono Sheikh Omar ebintu bye byafuukuuse dda byatabuse dda byamutabukidde dda agenda kukikwala alina kukikwasaganya atya kubanga situation yo yamutabukako dda situation yo yamufuukukako dda yamutabukako dda ebyaddala guno omusango gwaliko omusango omunene mpoziko ng'anaabifumba n'afuna baloya abagezigezi omanyi baloya nabo si bangu omusango ayinza okuba yaguza naye loya ayinza okulaga nga ataaguza n'alyoka awoza n'ateekawo n'agamba waliwo abimuseetinga mulamuzi biki bitwala tugende obujulizi ne bukola ki ne bubula mpoziko kyo kinamuyamba naye ndaba ku mulundi guno aludde asinze ne batiktokers abakola ki abazinga batwalibwa mu makomera amazima aluddeyo mu kkomera batiktok abadde tebamalangayo myezi egyo nga gyamazeeyo abika agenda ku myezi ndowooza ng'ena kati abika agenda tambuza gwakuna Sheikh Omar bwe mba serabidde ebbanga ggwanvu nno ebyaddala ebbanga ggwanvu bukyanga akwatibwa batiktok abazinga babakwata naye nga tebawezaayo myezi egyo gyonna n'emyezi ena nyinza okuba njogedde mitono ayinza okuba kala abika ali mu gwakusatu gali ndowooza oba gwakuna wakati awo y'emyezi gye yakamalayo mu kkomera gyeyatwalibwa mpaka nakaakati musango gwakukabasanya mwana bagita Faadi TV yuki mbagala nnyo mwenda mbebasi ne bagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugifollowinga comment section weri awo Segirinya Muhammad Katonda munnange yamujjukidde musajja wattu Katonda yamujjukidde Sheikh Omar n'agwa mu mbi abo baali bamujja ku poliisi y'e Nansana poliisi y'e Nansana jjukira yamukwata baamuggyirwa ewuwe simanga ku ngabo stage sali zaali ku masitoowa abamanyi e Nansana gye baamujja ne bamutwala yali alowooza nti musango just mutonotono ne ku poliisi Nansana baamuteekawo Katonda bamutwala mpaka ku kkooti y'e Nabweru ndowooza mugimanyi mu abali e Nansana ekkooti y'e Nabweru gye baamutwala eyo era kkooti n'emusindika mu kkomera abadde atera okujja mu kkooti naye ebintu byagaanye embeera yakalubye ku mulundi guno embeera yagaanye okutambula nga munnange bwe yali gibaze ebintu tebitambulira mu feva ye bitambulira mu feva ndala nnyo singa badde bitambulira mu feva ye yandibadde yavaayo dda naye tebitambulira mu feva ye bwe buzibu bwokka bwasanze bagita Faadi TV yuki muli mutya mwasiibye mutya ngenda kubasa musubscribing munyigene kale like ngo commenting tosigale nga ofollowing munange bwato Sheikh Omar ye byatabuse dda embeera yamutabukirako ddala ebyaddala yasikiranga munne Katonda ne yakoze eki Katonda ne yamusasude ebbanga lyamaze mu kkomera pitirifu ebyaddala amaze ebbanga ggwanvu nnyo nga gyenkomeza byeyo munnange emuku ebitambula akadde kano abali mu Amerika abali Canada n'abali mu ggwanga erya Oman abali mu ggwanga erya Saudi mbagamba nti mwebale nnyo okubanga mugifollowinga mwera